ensonga lwaki tuli wano gye tuddako. Bagenda kusaba then olekere ekyatuleese. Kino kye bayita kavudde ku nnyanjula. Twolekedde ekyatuleese olwaleero. Basinga baabo bagenda okulisiivinga abaana. Tuze kugezaako okugonjoola ebibadde bisomera emyaka 14 naye bwogaba empisa, bwogaba obukakkamu, bwogabawo obwetowaze, bwogaba amagezi. Tusaba amagezi okukkaanya mu nsonga eno ekikoleddwa kibeere nga kinoga eddagala erifumira y'amukwano gwaffe fena okuddamu kuwulira ndoliito zonna kamukaekimu. Abaana bonna tubaleka mikono gyo bagumye mukama era bakkirize ebivudde mu DNA ate birina okubaawula bibagatte bigasi nga wensi okunasanyuka nakutambulira wamu oli w'amaanyi mukama. Tukusaba nga tukukiza nti ekikola nekuli ogenda kikola buli lwa Yesu Kristo mukaafu musalidde. Amiina. Essaala ewedde. Kale n'olw'ebigambo ebyo ekusooka ddala kakasa abo abaana abatebayiseemu nti gavumenti ejja kukolera wamu nga gavumenti okubasapootinga okuba budabuda n'abayiseemu tujja kukolera wamu nammwe mwetabe mu ntegeka za gavumenti ezisobola okubajja mu bwavu kubanga tewali wa myaka 18 era muli babiri ogenda waggulu. Sooka nsabe poliisi batugambye babeera abaana 25 ofisi yange bajja 35 naye 10 ndowooza baaweta bo balaba nga tejja kusooka nogolaki so abo bajjako omusayi bali 25. Kansabe poliisi etubulireko 25 baani abayiseemu badde wano nanatubalabavu ebisomera bali badde wano. Kwatawo nnyo, kwatawo nga basoma. Nina kusooka nsome listi ya poliisi abanayagala ripoti mujjukire misana beagana saamu nga kooti erina kubanga eyanjula ripoti abanayagala there is strong genetic evidence for the proposition that Paul John Kafero is the biological father of the following person. One, Kafero Benedicto. Webaita Kafero Benedicto Ajoa. Obugalo bukubwa. Kafero Benedicto. Number 2 on our list is Kafero Simon Peter. Kafero Simon Peter Jeralu. Swazi mwana wa Kafero. Yep. Number 3 on our list is Kafero Thomas. Swazi mwana wa Kafero finally. Swazi mwana wa Kafero. Swazi mwana wa Kafero. Next on our list is Nagawa Elizabeth. The government and collaborated with Greek parties on their list. Omuwala gwe bayita Nagawa Elizabeth aliwa naye ajje. Bana list namba okuliko bana. Muwulirize bulungi okuva mu laboratory ya gavumenti ey'Ewandegera gye muyita ey'Ewandegera. Nagawa Elizabeth Ewandegera bagambye mwana wa Kafero. Kafero Ben bagambye mwana wa Kafero.
Kafero Simon Peter and Kafero Thomas. So out of 25, Tujemu Bana. Waswazi huo mama waswazi akama Asalamu kuteka nini omchala inachagamba mulete wanayongere oba inachagamba mulete mwaka zingala mtukubana bana ngemuuliza omchala inachayongera I'm not telling your mother. I'm the aunt. Thank you very much. We shall never forget you. You have been a great leader. Thank you so much. Thank you. Bako David. Mwami Mugerwa banage musirikireko Mwami Mugerwa gwe muganda wa Kafero ne oli nyabo sukemeleke mutatabula kwaya so banage badesa bamusoke kuveyo mwabali wano mwena. It's police clear those people, they should go away. Mwena abachala kusuke mude wa bali njagala abaana ne ba anko babwe ne basenga babwe. So Mwami Mugerwa ebivudde mu musaayi ebyo abaana ba Prince John Paul Kafero bebo bali abaana bana wanabera babana abalala abagalo bakebera data banka yaffe yawano ya police tusigaza endagabutonde w'omugenzi Kafero ate newandiga tusigaza endagabutonde y'omugenzi Kafero kuba nawulirako nga bagamba Gurunet naye agamba mwana wa Kafero kati ne Gurunet naye akole ki wademba okujja so njagala kubayozaayoza mmwe naye temubola abaana mmwe musigale nga mubasapootinga gye bali mukolere wamu naye nga mu abaana b'omugenzi emaali y'omugenzi nga muli abaana mwekolemu omulimo mulabe ng'ejje mugenda okuddukanyamu estate ya data wammwe musiki oba yina ebibanja byalina byonna mubidukanye mu mazima nga bwe muli abaana mwerondemu omukulembeze atya oba mwena mubeere ba secondary mu kampani y'omugenzi Kafero mbakubiriza temutunda amaali y'omugenzi kubanga ye teyagitunda mukolere wamu ate muwe bakojjammwe ne anko bammwe ne basenga bammwe mubawe ekitiibwa bwembaga mwabasobyako nga mwabavuma ekyansi yene y'okufukamira omugambe nti taata nsaba onsonyiwe owulidde so ne basenga bammwe oba olina gwe wandenyi gwe wasobya mpaka zindala kalala ayidiya na microphone so njagala abaana basooke boogere buli mwana muwa omukisa ayogere. Minisita naye azizza nnyo kubanga lunaku olwaleero bingi byogeddwa nnyo naye era mubadde musinga mukulaba tetwogera nnyo ebigambo biba bitono ebibaddewo mu famire byo bibaddewo essaawa eno tugenda bikugamba bika bingi nnyo ebikyatwala maaso kubanga ddala tugonjoola ensonga zino kyembadde njagala okusaba Mwami Minisita nti nga bonkebedde wano owatali maama infact bamaama banjawulo
ne muganda wange ne bano naffe mu bataata okuba nti ba Luganda mbadde nsaba kitaffe Nenda akeberwe ne profile emakinye ne muganda awo naffe tukoleki Wakati mwana gwenjala kuwabula Nende tata wawe nga tanafa omugenzi tata wawe Naganga jjajja wamwe buli mwana we yamugabira emaali ye ye tebali mwana abanja ndowooza basenga kituufu buli omu alina ebyesiteke basenga buli okumu yafuna ye bawakazindala bogere senga buli muntu yafuna ebibye wanje tukulira si bonna lwaki abalala tebafuna kati namwe mulina lwaita okugenda ne musaba DNA nga famire yanaganga nende si kyekibinese wano ekibinese wano tuze mu famire yani kati gwe muzzukulu tosobola kulagira bataata bo ate babakebere ekikyamu womulala kazindaala yogere kale yadde tetwasanyuka ng'ogyeyo muzeeyi nze nga nze tekyansanusa naye nze kyagatina ekitutuusiza era kituwonyeza bingi ebigambo byogeddwa bingi tuvumiddwa nze ne mmange yakubibwa abadde ku kitanda oli kumwamulangira olidde emaali y'amafeero nyingi naye nze mmange talyanzokera mwaminisita bakulimba tetutundangako yadde ekintu nakyo byonna weebiri ne muzeeyi we yeebase weewali tewali kyali kitundiddwa era temutundanga mukole kampani tewali kyali kitundiddwa kale wa muganda wo naye kyensaba nga nva ku mpewo nsaba twabye olumbe lw'omugenzi kuba terwabizibwanga omusika gwe batuteerako yali wa kicukuli ono Simon Peter yalina okuba omusika omutuufu kati saawa eno tugenda kubimaliriza byonna olw'ensonga tubadde tunoonya abaana b'omugenzi tosobola gamba oli musika nga ate si mwana wani so abanga musika abadde si mwana wa Kafeero ebyobusika bye bisigaddeyo ababimuwa kati abakafeero bajja kutulaba oluganda mujja kutulaba oluganda mukole ekijjulo musalewo nga famire tujja kubawagira tujja kubawaayo ente tujja kubawa ente y'okusala ku lumbe. Honorable Minister, personally nja kwebaza kuba ndowooza muba nange nze mbadde njogera naawe personally. Mu kusooka byali bizitowa naye nsuubira baganda bange obusinga babyogedde. Twebaza abantu abazze wano mwenna okutindiga engendo Mukama abasaasire muddeyo bulungi banamawulire mwebale nnyo tubeererawo okulaba nti mwebale okulaba nti process eno mugitambuliza mu bantu mu lwatu era honorable nze yawo thank you more and more ebisigadde Mukama atukwatireko yonna gye tulaga. Kale kati nenda kusaba ba anko buli omu ayogere then ne ba anti buli omu ayogere basenga then twekubye ekifaananyi tugende naye basaba bagende ku kooti e Mengo nabo babasomere ebya kooti bigwere mu kooti tebaddamu muntu kubawaabira. Neera nze nnyo minisita weebale nnyo amanya gange nze Joseph Mugerwa muganda w'omugenzi Paul Kafeero nzira kuwona omukyala Nantongo era kibadde ky'amaanyi kuba naye yatukuza omukyala oyo Grace abaddewo ne sisita wange ono w'ekisoga Babula nga ffenna nenende musajja ono mwebaza nnyo olw'ensonga tubadde tunoonya okufuna kiki kituufu Nenda akoze omulimu munene nnyo musiimye kubeera na bano abavuddemu kati bategedde amazima nti baana baani bakafeero naye kinnumye nnyo kinnumye nti waliwo abaana ate abatazze ng'ate tubadde tusuubira naye abakazi mulimba
omanya nti omwana si wa musajja netuuka n'okuziigula omuntu na bulungi ekintu ekyo kibi nnyo 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 naye kinnomye okuba nti abaana abalala nabo tebakoze eki tebazze neebaza nnyo bannamawulire abakoze omulimu guno neebaza nnyo bannamawulire abakoze omulimu guno okuba nti gutambula bulungi nensaba abaana bano mwe musigaddewo nti mulimu bakafeero era tuli bazadde bammwe naye nemaali mugikuume etambule bulungi minisita tuyambe ettaka ddene waliwo gundi wepeculation tugenda tutaddeko project ng'etambula nga bali wamu ate bennyini beerondemu bagambe nti kati omusika nga kyebasabye ani agenda otukulembera ate ebiriwo bikuumwe mubiri wabona sogankaliomwa tusigadde bana tukole kyetwagala you have to respect the family and respect the properties nebazi abantu abatubeereddewo minisita family gitutegedde yeeriwa nende bannange amanya gange nze nende bana abaana bange abatakulumidde mu ssaayi zino basaba mubeere wamu ensi yeetoloola buki nalabako mukulu wange amite mukulu wange naye minisita Balalu gye yatandikira eri n'omulaba kati mubeere n'essuubi ensi eno mukisa ate osobola okukola n'ofuuka omuki ow'amaanyi nze kyensaba minisita ensaba baabaana afuuke gundi waabwe tubakolereyo yawanika protocol bakolereyo kasaba bakole ku ntandikwa obulumi bwe balina mu mutima ekyasaka omwana alina ndagamuntu tewetaaga kutuusa amanya go sigaza amanya go gobadde olina oba alina ndagamuntu wandiika oba tofunanga sente za pdm muwandika lisita abalina ndagamuntu n'emiruka bemuva ndagire ab'emiruka wabwe babayingize mu ssako z'omuluka babawe sente kusinzira mu mubeera ez'omujja zifunirawo tewali buzibu neyanza kweki naye ngambasa bannange tubeere wamu kati tufuuke nti ndi taata wammwe era kyempa omuntu omulala oba omaliriza bamwe neyanziza neyanzege bannamawulire bannakatemba loya waffe abaana bange bakyala baffe bebaza obuzzi okuteekatako nebaza ezeekolerwa sebo minisita kwebaza nnyo kubanga wakoze obumalirivu n'okola kyetubadde tuyayanira taata tukwebaza kubanga kituukiddwa era nsaba abaana bange abatasobodde kulabikirawo nsaba abaana bange mubeere wamu temweraliikirira eno si enkomerero yange wabula ekikwekwasa Katonda nakubeera bakozi olwaleero kamubeero gwe tuyayanira kansitumeko mbanyonyole yatandikira ku ziro nze manyi yatandikira teyasangawo kantu ka maama we teyasangawo kantu ka kitaawe naye ate yasobola ku myaka emimpi 36 37 nasobola okubaako keyakola ki keyaleka aleseewo akalabwako essaawa nakayinza okubanga bakuddeko enterebezo nyingi kyakubiri nyongera okubagumya nti batugambye nti endagabutonde gyeziri mulaabu zikyaliyo waliwo abalina obusobozi okuddayo okwekkaanya oba ne bazibawa minisita basobola okuzituwa bagenda mujja kukola application bajja kubawa okwekkaanya tewali buzibu okwekkaanya naye njagala kubabuulira ekintu kimu senga nze mwennyini ku lunaku olw'omukaaga nalagira abantu bano okulwaninga tesiti eno emirundi emeka
Era ne bagamba kiri expensive minister ne bagamba mu kirwani ngeno government ya President Museveni temwa. Na bagamba President Museveni yabawa ebintu ebyo kukolera abantu mu birwani ngemirundi emeka. Ne obanga olaba nga bye bakoze tebimaliriza ng'oweerezaako ne South Africa. Kachumbali bamwebaziza temuwulidde. Alright. Omugenzi Prince Job Paul Kafeero yayimba oluyimba n'ateeka mulaini ng'egamba nti teri kyafujjo nga musaayi muboole. Era ezo enzaalo ennywi zibeera nzaalo za kibi zizaawula ekika so n'olwekyo gwe koozitegeera omumpembe kyava aluyita atyo ewangu. Oluyimba olwo baluyita ni Movia omumpembe kyava abiyisa atyo ewangu mwannyinaze ataba abaana ono bye nabyuma. Yes, lwero oluyimba ndoza baluyita mwannyinaze lwa Prince Paul Job Paul Kafeero. Abaana 25 abeewandiisa okugenda okubeera nga bakeberwa endaga butonde okuzuulira ddala ekika kyabwe famire zaabwe wajje zisibuka. Taata yaani ye mugenzi Prince Job Paul Kafeero oba balinayo bakitaabwe abalala. Results ku baana 25 zigenza okufuluma bigenza okuvaayo nga tusigazizza abaana bana. Omugenzi Prince Job Paul Kafeero yaleka omwana ow'obuwala omu yekka ku nsi okusinziira ku ebyo byonna ebivudde mu musaayi. Abantu omwana gwe badde basimbyeko olukongolo abaddeko akabuuza kangi amanyiddwa nga Swaziniga oba Swazi. Mukama abadde ku saidi ye omwana Kafeero Swazi mwana wa Prince Job Paul Kafeero mwana wa ndaaye. Tewaliwo kumubuusabuusa, tewaliwo kugereesa, tewaliwo kukontana yadde n'ebyo ebivudde mu musaayi bibakebedde emirundi ena ate nga bivudde mu laboratories 2 okuva mu government laboratory esangibwa ewandegeya ne laboratory ya police enaggulu. Ebyo nno bye bivuddeyo mu musaayi. Kuliko omwana gwe bayita Kafeero Bendicta. Oyo naye kizuuliddwa nti mwana wa Kafeero, ne kubeerako Kafeero Swazi, ne kubeerako Kafeero Thomas, then ne Nagawa Elizabeth ye mwana yekka ow'obuwala omugenzi Prince Job Paul Kafeero gwe yaleka mulamu bw'ensi senga ayaniriza omwana oyo omulala. Wakati bambi musanyu ery'amaanyi kisobola okubeera nga kitegerekeka. Abaana bangi abasuuliddwa era endaga butonde beziwandudde. Ono afaanana nga Rasta, oyo naye akonfamingidwa nti mwana wa mugenzi Prince Job Paul Kafeero. Waliwo oli abadde atera okukuza akaviiri walayi nga bw'omulabira ddala mu kifaananyi ogamba nti Kafeero yennyini. Naye Abaganda baagera nti okufaanagana si Luganda. Yes, n'omugenzi Prince Job Paul Kafeero bino yajjanga abyogerangako, yagendanga abiyimba mu nnyimba ze eziwererako ddala. Omusajja babadde bamusiba abaana abasajja olengera omukwano oyo ayaniriziddwa bataata baaniriza abaana ne basenga abaaniriza abaana. Omusaayi guzaawuse. Prince Job Paul Kafeero alina ennyimba ze yayimbanga eziri mu layini ze tusobola okunokolayo n'obudde ne bukya. So kirungi kino tukisanyukidde Minister Balaam webale nnyo webalire ddala okuconductinga this kind of operation ekakasiza abaana ba Kafeero be baani okwawulamuko emiguya egifaanana emmamba. Abaana bangi balabiddwako awo nga bakaaba amaziga, abamu katono bazirike abayise ne bamaama baabwe. Kaakati ke kaseera bamaama b'abaana bano 21 abawanduddwa bateekebwe ku nninga anti abaana ke baba banje ba kitaabwe abakazi. Abakazi kikikyo kye mukola. Abaana 21 abakazi 21 tebamanyi bataata b'abaana.
abakazi abiri mu tekuli mukazi n'omwe amanyi taata w'abaana mutuufu. Bonna baali balowooza bwe baali batabaala ensi mu masanyu nti Paul Kafeero ye yabawa embuto. Ekitegeeza abamaama b'abaana bano bambi balabika baali bakyakaze, but for respect tetugenda kwogera bingi ku bamaama b'abaana bano. Naye kyonna ekigenda okubeerayo wakati w'abaana ne bamaama, buli muntu kirungi okumanya ekika kyo. Famire zirina bingi bye ziyamba, era omuntu atalina famire bannyabo ne bassebo kiba kizibu okusucceedinga mu bulamu bw'ensi. Omusaayi otuuka nga gukuyita, naye ng'omusaayi ogukuyita okugenda okwetaba mu layini eyo eyewammwe gy'ova ne gy'osibuka. Oyo yabadde afaanana Prince Joe Paul Kafeero oyo ow'akalevu oyo ayimbye namu oyo mutugazirize mu kifaananyi mpaako ku ddoboozi lye ebimu ku bigambo byasobola okwogera. Yes, tutereke eddoboozi. Ebigambo bibula, bituuka ekiseera ne bibabula. Omwana azaali konkushua alaba mu kifaananyi kye afaanana mu Prince Joe Paul Kafeero, ate maama yamukuutira dda yamugamba Kafeero ye kitaawo. Kakati omwana atuuse endaga butonde emuwandudde. Kati ate tulinawo ono naye ono yabadde yeefuddemu mu bintu bya Prince Joe Paul Kafeero ng'alangira Swazi okufa obufi. Ono abadde alangira Swazi gye buva ne gye budda, nga Swazi bwatunze ebintu, nga Swazi bwakoze eki. Bannyabo kati bagenza ate kuddayo ku lugendo lwa kunoonya kika kirala. Mukazi wattu oyo ne mukuddamu okugyayo ebisigalira by'omugenzi Prince Joe Paul Kafeero yasimba ogwe wansi n'ogwe waggulu ng'agamba kino kye mukoze kitaffe tetugenda kubasonyiwa tetumusimanyi nakuma. Ebigambo bibyo bimuweddeko. Ne mukulya emmere ndabya ajjayo self service ng'ebyokulya bingiko ng'agamba ndi konkushua akubye eddabo ebyokulya alidde ebiri amanyi alya mu luggya. Oh my goodness, ebintu si birungi. Naye abakyala tubakubiriza mwagala omusajja waakiri omu. Temukombooza wano na wali, temusika wano na wali. Musobola okubeera n'omusajja omu, omusajja mugumire, oba mwavu oba ki omusajja yoyo Mukama gwabeera akuwadde ezzadde akufudde maama gundi, tokyanga musaayi. So kompeko ku bigambo by'abakulu ababadde mu nsonga zino, and of course tudde tulabe engeri tuwumbawumba kino. Gambye nti kati abantu bategedde baani abaana b'omugenzi Paul Joe Kafeero. It's unfortunate that none of my clients has passed the test, but at least they've helped to resolve this dispute. Kwanga problem ene baddewo okumala emyaka nga 17 n'okweyongerayo, naye kituyambye nti kati results tuzifunye ate nga labs bbiri ze zaakoze, n'olwekyo tukkiriza nti abaana b'omugenzi bali bana bokka mu bulamu bwe, n'olwekyo findings zezo basebo ne banyabo. Yeah, today we've got the results, the DNA exercise which is undertaken. Alokwogerako ne Swazi. Kale Prince Joe Paul Kafeero abanzijukizaamu wana alina line gye yayimbako n'agamba nti teri kyafujjo nga musaayi muboole ereza enzaalo. Teri kyafujjo nga musaayi muboole baakuteza olubobbo ne lukumalayo ng'ojjo yaluza obwana mu musaayi mwotagwanga. Weekali awo akayimbako omugenzi Prince Joe Paul Kafeero bino yali yabiraba. Mwe omugenzi always asigala awininga. Abaana sina na kyakwogera, nze byampeddeko abaana 25 out of 25 tuyina kaabo balenzi 3 omuwala ogwo. Mama katuddeyo mu politics. Vicky buli wensiga ensigo ngenda ku DNA. Mama w'abaana bw'oba gy'oli buli alina omwana wange siri mutabaazi naye ntwala baana bange ku DNA.
nkomi okwesigambu akana kanfaanana kanteke mwankaaga oba miliyoni bakebere abaana bange kasansanga Vicky Junior nga siye wange omwana yanfaanana oli nina ki Victory ngenda ku DNA abaana babadde bafaanana Kafeero bonna tekuli n'omu bonna bobadde otunuulira mu kifaananyi kwokomya amaaso n'ogamba nti ono wa Kafeero tekuli n'omu endaga butonde zibawandudde kangende nkebeza abaana basajja bannange tukebeza abaana twagala tetwagala ensonga tezigenda kutambula nga nnungi Pavin toyina yawo kayimba ka mugenzi kosobola tuwa omutima nga gungamba afadhali jayo layini emu kakayimba kyawo kosobola okunfunirayo ndigiddemuko second kamba yimbire gira ononyawo nange ngire ndya mundago nkwate mundago nyimbe akayimba aka Prince Joe Paul Kafeero gyali kyemmanyi kati ali kuyimba dipo nazigala nze nerero navudde ebukunja gye mutya nga nzijangulwa n'ejjita nzize kutabaza njiri nafuuka muntu mulambana basebe yali omukonyi w'endigizo na dipo nazigala nga mukumpomera bunyenyeza n'obulya n'engunywa n'abagutunda ndeka bakutte kutama nga babanyola jimbatiribize entege nga nti tuuta n'okukira supu w'enkoko bwabanga mugomeko oluusi tukeera mu nkoko feddola ne twegonza nga tuli bulenzi bwa nnusu nga ngusunda n'ekyalo n'enkimatiza era okuva mu bashe nze gwolaba mpitwa ssebo nga nnina ekiwanga kirugali kabita okutamiira bubbi obucupa mpunzika 3 nga tumasamasa kukira bisupu bya nnyange ffe tuyita buno bumuyonjo obu mboneka ku mikolo ne tweyagala ne tulumya buli kye bayita kitonde ku nsi ya Mukama ekiwulira nti kyatukyawa nga tuli b'amaanyi okusinga ku sabasaba ng'era kwotwenganga ekikonde tukigeza begi twalika bwanango n'abafuuwa sigala mutufumuulira fege tukwamula ekikuujjaho ate akulaba yakugaya twakyakaza ebiwatu akakalayini mukawulira ate akulaba yakugaya twakyakaza ebiwatu twayayanya ebiwala akakalayini mukawulira twayayanya ebiwala kakali ebimu ku biwala Pavin yangambye afunye yawo ke bayita musaayi gwange nsaba twogere ndrenera mwani ali tutinkanya bayira wakayimba ka musaayi gwange okafunye mpamu layini emu copyright tukwata at least tuulira amakulu agali mu bigambo by'omugenzi Prince Joe Paul Kafeero era omwenge guno kyalika ne baama mbadde saagala kwata layini ate yakugamba ku baamama b'abaana bano ebyuma bibiwandudde kubanga Kafeero mu luyimba lwa dipo nazigala tujjukira alina layini we yagamba nti era guwoomera njolo nga waliwo gwayita mami kati oba oli awo bammami abawoomesezanga omugenzi Prince Joe Paul Kafeero endeku oba ebbidde bayagala kitwala nga advantage naye ate bino ebigambo saagala byogera bigenda kunyiga obulamu bw'abaana abawanduddwa bambi endaga butonde so musaayi gwange nsaba twogere okafunye oba nze nkafune wano wangi tandikira ku bigambo tebankuba copyright zibufuuka gazibu ddala gyetutamanye nga n'emisambe gyetutangira gituli mu lujja ne tutagyetiba ebimbeyimbe ne bitusenkenya tutudduze mu kulozoolera kayimba ako bakaita musaayi gwange nsaba twogere ka Prince Joe Paul Kafeero kalimu amakulu ga bino byonna ebikoleddwa olunaku olwaleero bakyatugamba ebigambo ebirala ndooza tuwulirizeeko oyo tubasiibule ng'onoonya n'oteeko ne court process service serving council luzige n'agaano zikwata gagamba siri lawyer waabwe naye nga tuwe tujja mu engagements like this is the official chi is the official lawyer so balawyer tubeere ne duty advising aba clients baffe genuinely kati abamu balina okuyiyiririra ensasula ze bajja bayitamu ani agenda oziyiyiririra twabasavinga mwebuzaabuza twabasavinga bakanso mukola ki mwebuzaabuza application gye ziri mwataho caveat mwagano kola ki okuzijjako badi bisota bakola ogwabwe so mbasaba tukakkane amateeka tugawe ekitiibwa ebivude tubiwe ekitiibwa ate mulabe engeri muizo konsolingamu nabaneena abayiseewo kubanga be baba banja kosin law basonyiwa nga bali babasonyiwa
golowooza kire ky'okubeera nti abaana babadde balowooza abaana bagenda kuba bangi okubanga ennamba gye basomye okubeera nti babadde balina okubeera nga abaana basukkako mu bana. Alright. So, bingi bigenda kwogerwa, topic discussions zigenda beerawo mawulire, tujja kuwa updates ku nsonga eyo munzikirize mbasibulire wano olwakadde eddagala litandise n'okureactinga n'akalimira ate mbadde nkyamuse. Mweraba tusinkana olundi. Bye bye. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Abaddu ba Allah n'abazaana be abasiraamu n'abatali basiraamu mbazigirira omuddu wa Allah Kakensa Professor mu kulombeddwa ku buli nsonga zonna. Ono si mulala Haji Najibu basajja baka. Ono alumba edduwa ezitebenkeza obufumbo, edduwa ezikuwa obwenkanya nga wanyagibwako ebibyo oba nga waferebwa, edduwa ezigulawo enzigi erimu abaagala okugenda ku byeyo n'obeyuka mu nsi eno. Mwe abali ku byeyo abaagala empapula z'obutuuze, edduwa weeziri, edduwa ku ndwadde, edduwa ezikuuma ekintu kyo, edduwa ezikuba abalabe, edduwa ezikuba abalogo, mmenye kindeke ki na buli dduwa yonna gye baweetaze. Ate nno ku buli nsonga Amanya gange yenze Nyondo Rosette. Amanya ze Nyondo Whitney. Gankola ne Nyondo Gleam. Tuli wano ku Nyondo Gleam Beauty Sport. Nga twagala okubanjulira products zonna ze tuleese. Tulina ekizigo kyaffe kitandikira ddala ku mwana omuto okutuuka ku mukadde. Kizigo kirungi nnyo kya natural naye n'abaagala okolamu ka brightening tukikola. Tulina products ez'abakyala, ez'abaami ewamu n'abaana. Products zonna ze mulaba wano eno za Nyondo Gleam. Tulina ne bedroom products gamba nga tightener, pulling, eddagala infections, water, appetite, penis enlargement. Tulina manpower n'abakyala baagala okubanga ate mukola ku hips, mwagala okubanga mukendeeza embuto. Tulina beauty spots eza Nyondo Gleam ez'enjawulo, Enyanama ne wano ekisozi. Mu UAE tusangibwa Dubai ne Sharjah nayo tulinayo branch. Mwana watu gwa batasobodde kujja kutusinkana we tubeera tuli tusobola okubanga ate tukuweereza yonna gy'obeera oli. Amanya gange nze Kibira Hassan okuva mu Kibira Construction Company Limited. Tutunda amataka, tuzimba amayumba, tuddaabiriza amayumba, renovation tugikola, tusima amazzi. Fwaba Kibira Construction Company Limited. Tutunda amataka, ag'ebyapa, ag'endagaano, ku makubo ag'enjawulo okugeza Hoima Road, Bombo Road, Masaka Road, Mityana Road. Ate tukiriza ne Kibanja Mpola. Osobola tukyalirako ku office zaffe ezisangibwa Senge wa Kiso. Oba tukubire ku masimu gaffe 0755 36 37 82. Ojje tugende mu maaso n'okwogereza ku business yonna gy'oba oleese mu office yaffe nga bw'enzoogeddeko waggulu. Tujja kwataganira wamu kubanga bye tukola tubikola nga biri mu kubo golokofu. Buli kimu ekigwa mu construction company tukikola. Bw'oba olina ky'oyagala okwebuuza era tukyalireko ffe bakibira tukubire buli kimu tusobola okukimala. Mutuusa omukisa okubabuuzaako nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.